waliwo ebintu ebitambula simanyi gundi ebya Sejjusa byeyayogeddeko ebyaba SFC biki mu bizanye concept eyo diversion zaabwe basobole okuyisaawo ebyabwe tebirina makulu. Kale njagala okwebaza kitaffe mu Katonda semwogerere. Kitaffe mu Katonda semwogerere yatuyambye n'atulambika, yayogedde ebigambo bino. Njagala kwebaza Mukama kuba Museveni afuuse ekisekererwa. Weebale nnyo Yesu. Omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'eggulo mu kujjukira Ssaabalabirizi wa Uganda General Luwum semwogerere alina kyakwogeddeko. Era Pulezidenti yanenyeezza Idi Amin olw'okufa kwa Archbishop General Luwum. Era kituufu yakola bubi nnyo. Yamunenyeezza nnyo nti yakola kikyamu kubanga yakwata ku ddini. Era n'agamba nti abo baali abakyamu okubba obululu n'okutabangula ensi. Baliwulira ku mawulire. Lwakimusisi n'asiika amanya kasita mutegedde. Weebale nnyo Mukama. Ekereziya mwebale nnyo mwebale. Kyagulaba nze soogera ku ekereziya kuba gye tusigazza. Soogera ku ekereziya nze. Okujjako najyogeddeko ekintu kimu nga njyebaza. Yeebale nnyo okutukuumira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kyo nja kukyebaza. Kisobole okuwa abantu okumanya ekifaananyi ekituufu nti ekereziya yo. Museveni olaba bw'ofuuse ekisekererwa. Museveni addira ebintu bye mwandimwogeddeko ye n'abyogera. Kati nga yabibasiiga. Naye olaba ensi bw'ezuukuse. Ebintu byali mu kuvunaana Amin abitukoze n'okusingawo. Obote yagamba bw'ati. Obote yagamba Uganda bwe muba mugamba nti mbakoze bubi. Nga ddala muwulira nti mbakoze bubi. Ekisooka ekyo kye mbakoze obubi mbadde sikigenderera kukibakola. Obanga sinze nkibakoze. Munsonyiwe ndabika mbadde simanyi kye nkola. Naye buli kye munvunaanye nti nkibakoze. Museveni agenda kibakola. Akikubise namu. Obunnabbi bututuukiriddeko. Obote yagamba bwe mba nnyina kye mbakoze nga mukinvunaanye nga kye munzigiddeko. Museveni ajja kibakola. Ate akikubiseemu n'emirundi n'emirundi. Museveni yatubba akalulu ayimirira n'egguni n'avumirira okubba akalulu. Atwesibyeko emyaka 40. Kati alwana n'abaana ba myaka 13 be bali mu kkomera. Atta baana abaazaalibwa ng'ali ku ntebe. Ssenteza yamutira ku myaka 28 nga Museveni yakamalako 3 mwegi. Ng'anoonya ekisanja eky'emyaka 5 aweze emyaka 4. Ekyo ekisanja yekittiramu yekittiramu Ssenteza ku myaka 28 nga ye yakamala 3. Natta Nabukenya ku myaka 2 simanyi mu 2. Nga Nabukenya senga twali mu nsi erina amagezi. Nabukenya yalisanze Museveni mu history. N'amusoma nga bwe yasoma Amin. Nabukenya yaligenza okula okutegeera nga bamugamba waaliwo omununuzi Museveni yatununula. Ennafuga n'avaako. Yalibadde asanga mukulembeze mulala. Yaligenza okuzaalibwa. Yaligenza okutegeera okuyingira mu byobufuzi nga Museveni avuddeko. Naye Museveni ye yanyaatula Nabukenya. Kati ate ye Nabukenya waliyo kato ow'emyaka 19
akalenzi akato era kali akalongo ke bayita kato kali ka myaka 19 n'akanyatula senga twali mu nsi ina amagezi Museveni kato teyandirabye ku Museveni yali musanze mu history okitegedde naye Museveni yayimiridde n'agamba n'avumirira abakulembeze abeesiba ku bantu ng'abantu babakoowa omanyi ekyo kitegeeza kati gwe wenna agenda okukyogera kiba tekikyakola makulu kuba ye Museveni yakisoose ekisooka Museveni taswala naye njagala okwebaza Ssaabasumba ne Ekereziya Ssaabasumba yagendera ddala mu maaso n'ayogera ku ky'abavubuka n'agamba bannanga abavubuka tubakoze bubi abaana tubonoonedde future bali mu ffe bannamukadde abavubuka tubonoonedde future bali mu makomera tebaafuna education ntuufu ebyobufuzi bibakutudde bali mu makomera batemulwa mubawamba abaana tetubalambise bulungi nze kyovula banneewuunya akasajja ngaako Kamayiga mu bintu ebyakolebwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essembabule Mayiga takolangako statement neegi eva mu kalulu ku ttemu lyonna erikoleddwa mu Buganda ne mu Uganda eyawamu Mayiga yatugambye agenda kwongera omutindo ku bbi mbw'atambula akebera emmwanyi n'akwata obutabo n'abutwalira abavubi simanyi mbuno akebera obutimba simanyi mbu olwayongerako omutindo kati mutindo kigwe wayongedde ebuvuma nga amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna gali paralyzed ettemu amaziga abasajja n'abakyala bakabira abaana baabwe babba baabwe bamaama baabwe abantu balina ebiwundu waliwo omuntu omu gwe mbadde njogera naye ayina omuntu we Lubaga mu ddwaliro Lubaga buli lunaku lwasula ku kitanda $2,000,000 ebbanga lyasuze kusimanyi bamazeeko ba weeks 2 oba weeks mmeka oba zigenda mu 3 oba 2 okwosa enkya alina okusindika omutwalo gwa $1 e Lubaga okwosa enkya agenda kusindika omutwalo gwa $1 e Lubaga okumujjanjabira omuntu eddwaliro lya Ekereziya omulwadde mu Kristu ayina sapule ennene Lubaga emubanja omutwalo gwa $1 ali ku oxygen mu intensive care unit Uganda eggwawo ulira pichi ya Boxer waliwo wano omwana gwe tugamba tumuyambe ka gunda afune pichi empya e Uganda ya $7,000,000 e Kenya ya $2,250,000 e Rwanda ya $2,290,000 genda yo kinonye e Rwanda Boxer nga emaze okuvaako omusolo ofunye ne number plate e Rwanda ya $2,290,000 eze Uganda e Kenya ya $2,250,000 eze Uganda e Uganda ya $7,000,000 egenda mu 7 badabulinga emisolo batutuuzizzaako ekibuloka ekinene ye Mayiga atambulire mu bugombe gwe tokayana nakugamba ebintu bwe mba mbyogedde nze sikugamba nti togeza n'obinoonyerezaako genda obinoonyereze oddo tuwe theory entuufu bwe mba nga nze nnimbi Boxer e Kenya ya $1,000,000 ya $2,000,000 e Rwanda ya $2,290,000 ng'ofunye ne number plate ng'omaze okuva mu
Revenue Authority. Ng'omaze okuva mu Revenue Authority bagikuwadde ogirina. Byonna biwedde. Uganda eggwera mu 7. Owulira obubbi obwo. Kiki baagala? Ffe tuleme okuzigula. Bo bazituwe ffe tuzibavugire miliyoni 12. 14. Okimanyi box empya ogivuga miliyoni 14. Ogivuga nga ogisasula paka lwogisibe enkoba. Ogendo gimaliriza nga tekyava mu kifo. Nga gwe wennyini ekukutudde nayo yennyini ekutuse. Ogivuga n'ogiweza miliyoni 12 ne bakukwata ne bagikujjako nga nawe owulira kikutamye ekulemeredde. Gw'ogyekanikira bo basasula busasuzi. N'ogivuga miliyoni 14. Kubanga bo babanga bazijjayo. Bo bazijjirayo ku normal price. Kati gwe ne bakunyiga bw'oba ogisasula. Ogisasule emiliyoni 7. Kitegeeza pichi ng'okute miliyoni zino 7 n'ogende Kenya odda ne miliyoni 2 n'enyeebwa. Odda ne pichi 2 n'enyeebwa. Ng'oyina ne balance. Engoye 40 feet eya container. Tanzania ya miliyoni 10 omusolo. Kenya ya miliyoni 10 n'emitwalo 3 ku port ng'obadde oziyingiza ng'oli mu Tanzania oba ng'oli mu Kenya. Ng'ogenda zitundira Kenya mu Tanzania. Uganda ya miliyoni 5 mu oba 5 mu 7 egenda mu 6 omusolo. 40 feet ng'ogijjuza bulungi ng'oli mu Tanzania n'ogiyingiza Tanzania. Omusolo gisasula emitwalo obukadde 10 obwa Uganda. Kenya ogisasula 10 mwaga obwa Uganda. Uganda bw'ogituuse Uganda ogisasula obukadde 5 mu 7. Obwo bwonna bubbi bwakabano Banyarwanda. N'oleeta ng'ogenda kukolerera bo already ogenda ogituusa nga ssente zo zonna bo baazitutte. Kati ate omaze obbasasula ezo ssente eno mu kibuga ate mu kyalo ne batiginya bajjawo ne bazadde bo ne babagulako ettaka lyabwe. Ng'essente ze baakugjamu eno mu konteyina ate ze ziguze mu kyalo. Ewammwe ne babagula. Naye ate baba abo abayingiza engoye ate bo tebawa musolo. Ate muri mu katale keekamu. Gwe gwali badde omulimu omutuufu ogwa Buganda. Buganda Kingdom nevayo negamba nedda bassebo. Kubanga nayo gavumenti. Kakati gavumenti ya Mengo ekyekinga ki? Gavumenti ngachi etuyamba ki? Government ya Mengo gavumenti ngachi? What are you governmenting? Oh, what are you governmented? Kubanga minister w'ebyobusuubuzi owa Buganda yali badde akimanya najja ne bakyogerako mu lukiiko ne bakiyisa Abaganda ne bawulira gamba olukiiko lwa Buganda lutugambye bwe lutinti ne tuteeka gavumenti ku nninga lwaki tutikka emisolo ng'emisolo ate girina kuba bwe giti. Kati ne tugiteeka ku nninga ffenna wamu nga tuyambibwako gavumenti ya Buganda. Kati gavumenti nesse emisolo awo Buganda yali badde kati Buganda etuyamba. Ntaka kubuuza Buganda bwe mubeerawo nga mulina gavumenti yammwe eyamba ki Abaganda? What are you governmenting? Butogera kunga mugamba mbunotu ndi babi. Government ya Buganda ina minister w'obutebenkevu mu ggwanga oba minister wa internal affairs. Bw'olaba ebifa mu ggwanga Uganda oyina report ekwata ku internal affairs mu nsonga za Buganda walabyeko ebiri mu internal Buganda.
Mwina report y'abantu abafunye ebisago mu elections. Ebyo Buganda si byekola. Buganda ekola ki? Buganda ekola ki? Okay. Ebyo si bye mukola. Buganda olusuku lwa Nnabagereka luliwa. Amaka gayina ennimiro za Nnabagereka. Mbuuza Buganda ekola ki? Obanga tekola bino ekola ki? Era bweba tefaayo ku well-being of Baganda and daily life of Baganda. Buganda ebetuyamba ki? Gavumenti ya Buganda ekola ki? Wali osomeko ku Buganda agreement n'osoma ku kye bayita lukiiko. The lukiiko of Buganda. Okimanyi that lukiiko Abangereza balukoppa ne balutwala ewaabwe era n'olwaliro lwe batambulirako nga skills zonna bazijja mu lukiiko lwa Buganda. Mu Buganda agreement mu kimu kye beewuunya kye baagira the lukiiko. Eyo bagikubuuza ku P7 ne bagikubuuza ku S4 ne bagikubuuza ku S6 ne bagikubuuza ku Longo ogenze ku Losoma ne bagikubuuza mu ki bagikubuuza ndooza ne mu sciences. The lukiiko. Kati olukiiko lwa Buganda olw'ennaku zino ekiteeso namba 2 Mayiga awezezaako emyaka 12. Weewaawo. Ekyo kiteeso. Olusuku lwa Nnabagereka luliwa. Buganda ina minisita w'ebyobulamu. Buganda ina amalwaliro. Buganda ekola ki ku by'ebyobulamu? Mbw ayongera omutindo ku bbi. Eddoboozi bwe lityo ne libulawo eritaasa Omunnayuganda. Era minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyobusuubuzi Samanya n'avaayo n'ayogera obusiru. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka tebalinayo kyamagezi abaddewo ku mukolo ne mu kuziika. Mmwe mwandibadde mubuusa abantu bwe bandibadde bawulirira mu Buganda ne bawulira ekintu. Poliisi ezibeera mu Parliament zaalivuddenga mu Buganda n'enyiga wali mwandibadde n'amakulu. Musigaza misinde nankuuka ate n'enkuuka byonna Sali Musale yabitwala. Naye Buganda lwe muliyita abantu mu misinde ne batajja. Lwe muliyita abantu mu nkuuka ne batajja. Mayiga agenda celebrating nti gola agiteebye. Gwe mulimu gwa Mayiga kulaba nga abibatamya. Buganda lwe muliyita abantu namwe mujja kubeera nga gundi ani Munyagwa. Era campaign ezisookeza Munyagwa zeekawempe kookisaawe wakati mu katale bannange temufaayo. Jaamu agenda kubeera well controlled. Kuva e Buddu paka Bunnamwaya. Omanya abantu bagenda kujjula. Yatuuka ku kisaawe nga waliwo abantu. N'agamba ndowooza akapande mwasomye bubi. Naye Munyagwa akunnyonnyola ensobi Kyagulanyi n'ennuupu ze baakola mu bululu. Bye bali balina okukola okulya entebe. Byonna Munyagwa abimanyi. Munyagwa akubuulira lwaki Nuupu teyalidde entebe. Era lwaki yaleese ababaka batono. Akubuulira ebituli ebiriwo lwaki Kyagulanyi baamubbya akalulu. Bamukyaza TV ku TV radio ku radio. Ate ng'oleeta otya ababaka abatono. Ogenda kulya ntebe ng'oleeta bana babaka mu 15 bokka. Kati olina okuleeta ababaka ng'ogenda okulya entebe. Osooka n'okwata wano mu campaign ky'osooka okukola.
Nebanange mukama mukalulu yabaddemu presidential candidate teyalina muntu n'ogwa mukwatira kalulu yadde we yalondera teyinawo agent tayina declaration form neegi tayinayo mubaka n'ogu tayinayo kansala n'ogu naye yalaba ensobi Kyagulanyize yakola nupi yakola ensobi kyekyagiremesezza okuleeta ababaka nga ne Secretary General yagwa kyokka ne Secretary General akunnyonnyola Lubongo ya mubi Lubongo yasudde ekibiina anti Secretary General takola nga Lubongo ya kati Secretary Lubongo yaviiriddeko ekibiina kino okugwa kubanga aleesa ababaka 50 bw'oba Secretary General w'ekibiina osooka n'okwata ekibiina ani kwezi bannange muzeeyiveve ng'omanya ebintu nze we nabeera Secretary wa Labour Party mu Bungereza kye twakola Bungereza bw'okimanyi nze we nabeera Secretary wa DP Democrat mu ggwanga lya America twasooka ne tukwata Donald Trump n'omugamba leera ssebo kituufu lwe wali Secretary General mu America wakikola bw'oba Secretary General w'Olusaniya anti kati ffe wano olaba ekizibu Lubongo yatulemesa wano ffe okufuna ababaka munyagwa n'ebijirwa tebava ku TV na maradio sebo babakyaza nga baze okwogera ne bakubuulira engeri ebintu Nsereko okimanyi nti nno Nsereko party president naye ate mu kibiina kye teyafuna musaba kaadi naye akubuulira ebizibu ebiri mu NUP n'owulira nga NUP esaana tugijjewo leero tugikwasa Nsereko ebibiina ebirala byonna byali biwandiisa nga bifulaadinze ababaka bali bwe bati abantu banonye era wali ennakulabye ewampuuga abantu ne bajja obululu asoose okujjayo empapula yono MP w'enjeru era akujja akakiiko k'ebyokulonda ayingiddewo n'amaganduula omwami Lubowa mbu najja ng'atambula nga Sebuufu Lubowa yatuula n'alaba Sebuufu bw'abadde ajja abadde atambula ati Lubowa n'ateekako ettaawo ng'erya Sebuufu musajja watu alina mu kkomera Lubowa n'atuula era olwaleero awandiisizza omubaka omu yekka kubanga balina okusunsula abantu abateeketeeke ow'enjeru ye ayiseemu bagenda okutwaga ow'enjeru naye mwe bannaye abasajja nga abantu bafulaadinze bwe bati ennakulabye ku DA nga bangi bwe bati nga ku nkolobe pate tewaliyo n'omu ne mukazi we teyamusaba kaadi n'omwana teyasaba kaadi naye kati Nsereko akunnyonnyola ebibi Nuupu bye yakola yali erina okugjako Museveni era be bantu abeebuuzibwako era betuwuliriza kyokka omuntu n'akuweereza akantu n'agamba nti wire wuliriza Nsereko byayogedde birimu amagezi nogamba besimu eno njo dde wansi njaase ono omuntu naye ayatikiremu mbo pasita wulira ku biijirwa President tannaba ndi mu kumuswama ssebo nange golooza nze simulaba baali b'amaanyi ng'ensi batya balowooza balibeera b'amaanyi lubeerera baatandika ebibiina by'ebyobufuzi si lwakuba nti baali bageewulira si lwakuba nti baali balina obusobozi obutandika ebibiina by'ebyobufuzi bano baabitandika nti olw'okuba Kyagulanyi yabikola beebuuza nti eyali omudongo akikola atya n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi ne kiba ky'amaanyi nnyo mu Uganda yonna ne kitakoma Uganda ne kisala ensalo kiyingidde amawanga amalala kitegeeza nti National Unity Platform ebuutikidde ensi yonna kubanga bwe tugeraageranya ebitundu by'eggwanga Uganda gy'erina abantu baayo ebitundu by'ensi yonna Uganda gy'erina abantu
bonna bamanyi National Unity Platform n'abatuuze b'ensi eyo, ekyokugeza nti Amerika bwe batulinayo bannayuganda n'Abamerika bamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga bannayuganda abaliyo be batambuza enjiri eyo era be bagezaako okulaga amaanyi Kyagulanyi Robert Ssentamu g'ayina n'ebikolobero ebimukolebwako gavumenti ya Nakyemalira Museveni. Bano bwe balaba nti asaze ensalo ne bagamba nti naye ate olwaffe abaasooka mu byobufuzi tunaaba tuswala kyenkana ki nga Kyagulanyi Robert Ssentamu abikola ng'avudde mu music we. Balowooza byangu nga bwe baali babisuubira, kubanga babadde mu byobufuzi nti oba ba MP naye nga bayingirira mu bibiina ebyaliwo ebyali birinamu ku maanyi edda. Ebyatandikibwa abagezigezi, ebyatandikibwa abaali bamanyi politics, okugeza DP. Abantu abayitidde mu DP tebawangudde bifo ebyo okubeera mu palamenti myaka 2 ku maanyi gaabwe oba ku magezi gaabwe, wabula baawangula ku maanyi ga DP nti baagisanga ekyalina abagikkiririzaamu. FDC yatandikibwa Kano Dr. Kizza Besigye. Abayingirira ku FDC bayingira si lwa magezi gaabwe si lwa maanyi gaabwe, wabula ku lw'amaanyi ga Besigye, ku lw'amagezi ga Besigye. Bwe balwayo nti olw'okuba batudde emyaka 2 balaba nti nabo babisobola nga Besigye yabikola. Kyagulanyi ng'abikoze, ye Museveni yatandika NRA ng'abaddewo emyaka 4. Batandise ebibiina by'ebyobufuzi naye buli yakitandise lwe kyaggulwawo lwe kyafa. Bali mu kuwabula Robert Kyagulanyi Ssentamu era bamunenya nnyo nti Kyagulanyi musajja mubi nnyo. Bannayuganda bamutaddemu essuubi nti abatwala mu nsi ensuubize, naye ate abayiye NUP eremye okuyingira ensi ensuubize. Era amagezi ago singa yajja n'atwebuuzaako, osanga yandibadde kati yali mu ntebe efuga. Ne weebuuza nti gwe yeebuuzibwako, bw'oba olina ekibiina ky'ebyobufuzi kye watandikawo, kiri ludda wa? Kikoledde ki abantu basobole okujja okwebuuzaako n'ekyaffe kibeere ng'ekikyo? Kubanga bonna babyogera balina ebyabwe. Ekyokulabirako Munyagwa alina ekibiina kye ekyolusaniya, Mwami Mathias Mpuuga Nsamba alina ekibiina kye ekya DF, Muhammad Nsereko naye alina ekibiina kye, naye abo bonna batudde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu munenya nti ensobi gye yasooka okukola teyeebuuza ku baludde mu byabufuzi, ye yatandika butandisi kikye. Bw'oba oyagala okwebuuzaako, kola ebirabika nga n'omuntu ajja kubiraba bulabi nga tobyogeredde, asinziire okwo nti gundi ng'akikoze, nange nno ka ngende mwebuuzeeko butya bwe yakikola, osanga nange naabeera nga ye. So toyogeza mumwa nga tolina kiraga, olowooze nti buli muntu alina kujja akwebuuzeeko nga tolina ky'okoledde eggwanga.